oba ogenze kweba olusi boogera nnyo ekigambo kya Mukama Katonda tuwone tutwalirayo ebizimuzimu ebyo babimugobako fire ngaero pasita nabwidde ebinkwatako waliwo bawulira ebituwe basaaliwo bawulira ebitubeezaako mu mirembe gya Yesu yamuwonya paka nakati akyali mu kibuga oba gweyawona wano e Uganda mwali yabuulira noga pasita aliyanga ali kunze ekyoto kinkutteko babitusomesa naye ffe lwakwate tukwasa mwani jajire yatukere mu kyaki era totuba tonumanga nebakawo yawonyanga gyali eyo mu kibuga Yesu gwe yawonya mu Bayibuli obadde webaseemu mbadde mbimenyeemu owasuze wasebo nasuze mu kibuga tewebasera ekiro wasuze okola kireero bulaba saamazeyo tulo nebase naye saamazeyo tulo sawa ziri mmeka sawa 7 ate era otulo kyatuli bubi omanye okutusabulamu n'otweyongeza oto tungwako obugwi nga sitwetegekedde kakati embwa ezo zaani bulaka zemuze nazo zoyini bazomuyitani layira abeera nazo ku kkubo muvudde nazo mu kibuga ne mujja nazo kati ziryaki ziri amagumba ngamba ziri awa mugenda mukasasiro muzifuna emmere leta amagumba yonna nolira nezirya Braka abantu bampakanya baka tulina myaka 17 Braka omanya emyaka gye mituufu botebeeza butebereza emyaka gye nina ndi mu myaka 16 Luli wagamba 15 noga 17 noga 16 emyaka egikugira gyoyogera soko bize ku bantu soko ontumirire ku bantu bagaye bannange yenze Braka wamwe temunvaamu bana eze Braka wamwe temunvaamu bagala nnyo era baddemu bagambe Christmas woli Christmas sebo oliwa Christmas ndi wano tewali kutaataaganya wano wennyini kakati Braka waŋŋambye mu interview yaffe yasembyeyo nti singa nkufunira jacket ekisada toddamu kukwata ku kisada n'ogamba ekikunyesa ekisada mpewo bwekusukkako ng'osabula ekisada Braka layira oba tonimba sirayira ndayidde bufuna jacket ekisada Braka jacket nagifunye kanjikulu naye Braka tonimba soko jikubemu Braka tonimba Braka nafunidde eddala eyo erina egwegwe gundi eddiba erikola ebbugumu Braka ye ekisada kyoga Braka ekisada okisiibudde leero kati ekisada kigenze ekyo tukifunidde eddagala empewo nja kuddamu kufunye n'endala nyakufunye nga 3 ali Braka tozitunde asera azitunda nawamisi wano ndoye nanimba yakomawo zonna banga yazitunda n'ensawo n'agitunda nati amisi ye nga ye nze yeyo weewaawo Braka
abantu bangi bagamba nti naye gwe okuvaayo n'okuba abantu noba ng'okyenyumirizaamu mizimu gye gikutemba. Abo ne bagamba nti enjala eba emuluma. Black gwe enjala bwekuluma okuba bukubi bantu kubatwala byampaka kiki ekisinga okukubya abantu Black ng'ojje kuba enjala ogenda osobola okugenda n'osaba n'emmere omuntu n'akuwa abantu tebabawa mmere. naye bali babyabwe Abantu baba byabwe kati bwekuluma olina kweyiiza. Ekisinga okukubya abantu mmere oba oyagala mmere kwenoonyera oba olina okwetakulira. Kati Black bwe nakujja luli ku kkubo n'ojja wano wali onsuubiza okusigala wano naye ate wagenda ate wano nga waliwo emmere. Black kati tulaba nti ekyemmere waliko nnimba. Sikulimba kubanga ojjukira njukira bulungi mmera kujja naye lwafuna ebigatto biri n'oyitamu. Black kati olwo mmere yensawo eryo nsawe tukoleremu empewo ereme kufa ndaba okankana. Asikankana tokankana nze ndaba oli bwoti engalo ziba bwe zityo zo. Ebiseera ebisinga abantu abakankana biba biraganalagala nga bibakankanya emikono. Mukankana nga alina obukulu. nze gwe muganda wange ali yangoberera mu kifo kino mwe tukolera jampa zino bwe ziti ensawo bwe ziti osobola tuwagira naawe. banaga byakusaaga Baloza byakusaaga. Jampa bwe ziti ngeno Black gy'alina tuzikolera mu bifo nga bino ze zimu ku source ze tukozesa okubeezaawo ekifo kino. Osobola okutugulako jampa nga zino, obusawo nga buno, obwa laptop, oba okutuwa omulimu gw'okusigira ekisige nga kino, ebisige nga bino, jampa nga zino, obusawo nga buno n'ebirala bye bituyamba nonnofu okuyimirizawo obuweereza buno. Tetuyina muzungu atuwa ssente nedda. Bwe tutembeya obusawo ng'obwo, bwe tutembeya ati ng'ono nga tufuna engeri gisobola okuyimirizaawo ekifo kino. Waliwo bannanga abanda banagane tuwe ku bazungu abakuwa ssente, tuwe ku bazungu. Awo no we neewuunyiza nti ebyokwagala n'ebyekisa byasigala mu bazungu, ffe abaddugavu twabyesambira ddala. Oli bwakulaba ng'olina munno gw'oyamba gambirawo nti kati gw'olina abazungu abakuwa ssente. Ffe ddala ebyokwagala twabyesamba. Gwe mufirika munno bw'aba alumwa nga talina lugoye, talina ngatto, okumuwa olugoye n'engatto awona okutambuza ebigere, olina sooka kumulifaalinga wa muzungu. So baana ba Katonda, baana bannambi, batabani ba Adamu, bazzukulu ba Adamu, ebyokwagala naffe wano weebiri. Omuddugavu asobola okuyimisiza ddala muddugavu munne mu bulungi ng'era talina kyamubalako kata musindise w'abazungu. B'abazungu baba bajja mu muti ki? Nze nompulira nti omukisaayi omuddugavu n'omubiri omuddugavu gwa muwendo nnyo okusinga omuzungu oyo gwe tutingisa. Wabula omuzungu oyo yatusingako kimu kumanya nti asako kimu ka buntu kali, ate ak'obuntu ako ffe tebaakatuma. Naye olw'okuba munaye ye bwe yakamanya nti ke kalina omumuyisa mu nsi eno ng'awangudde, yatandika okukateeka mu nkola n'akatunda, yaffe ne tumumanyira ku ekyo. So naye mwana Katonda ali yangoberera ka practicinge. Katonda kyatubanja bwe tudda mu John 15:12 atubanja kwagala. Talina bingi byatubanja nga bwe yayagala ensi eno n'agijjuza buli kimu ate n'agitukwasa. Olwo nno yatwagala nnyo n'atukwasa ensi gye yayagala. Waggulu w'ekyo n'agamba nti wadde mbawadde ensi eno sibabanja mukka nja gubabeera bwereere, sibabanja mayanja, ensozi n'ebirala ebisiikirize nja bibabeera bwereere, naye mbabanja kwagala. Kano akabonero
akembalaza ako kuba kwasense ejjudde bwetyo obulungi ak'okwagala nammwe mukalage bannammwe teyakomaokwo bwe byatutabukatabukamu awo ne bitangatanga n'atusindikira n'omwana we omu Yesu Kristo atufiirire addemu atuze bujja. So okwagala kya muwendo. Bra kosaba osaba buli lwa Sunday tugenda ku fanero. olina ekyawandiikibwa n'ekimu ky'omanyi Nze mu Bible? Abaleeyi babisoma nze embeera eri nga kiri Katonda nga ovunamye buvunamye bwe tolina kyowulira. Kiki basinga okubuulira mu kyaki? Njiri si gye baabuulira mu kyaki nekwatako noga olwaleero pasita nabuulidde ebinkwatako. waliwo baawulira ebituweebasa aliwo baawulira ebituweezaako. Kale ng'oggyeko bino byabuulira ne bibeebasa byawulira ne bibeebasa mbadde nsaba ombulira ekimu kye yabuulira noga pasita alinganga ali ku nze ekyoto kinkutteko. Babitusomesa naye ffe lwakwa tetukwasa. Kati mu kyaki mugenzeyo kukola kyali nga temugenda kukwasa kutula butuuzi? Ffe tuba tugenze kwebaza Katonda. Kati kale bw'otuuka mu kyaki Katonda omwebaza oti? So nga Katonda neza nnyo okumbeera buli kimu mbaddeyo mu kibuga buli kimu. Kati sooka omwebazeemuko wano. Ayi Mukama Katonda taata nsaba ekitiibwa kyo kyetutuweerezaawo kyonna kyonna ffenna n'otuwe. Ab'oku street basabira ku fanero. Mbadde nsaba onneebalize ku Apostle Grace nga Apostle Grace weebale nnyo kukkiriza abaana b'oku street bajjeko mu kyaki nabo bafune ku kigambo ky'obulamu. Apo mwamushana Apostle Grace noba tosaba kubanga tosobola kubanga ne pastor tomumanyi. Simumanyi jajire zatukere mu kyaki era totuba tonnomanga ne bakawo. Oba ogenze kweba olusi boogera nnyo ekigambo kya Mukama Katonda tuwone tutwalirayo. Bafumbayo kamere nga mmaze okusaba. Sibanga kyentegedde naawe kyolina mu mutwe. Bakafumba buli lwa Sande. Bumala okusabawo nga mukalya. Eriba lingi si ttono. Eki? Emmere bakweswala ng'ejjudde. Ng'ejjudde. Naye nga musumba posi tweyanza nnyo tweyanziza. Musumba posi. Posi? Musumba posi naye gyali? Posi musajja muwala mukyala? Musajja. Oli abeerako waggulu atubeerako waggulu eri. Jjukira tubeera eri waggulu kakalina kati nga musumba ali mu maaso. Nabuulira. Grace oba Prosi? Prosi. Prosi atubeerako awo. Butakyankalanya bikimu. Abaana b'oku street bamanyi okukyankalanya kyaki? Walolabyeko ku mwana w'oku street agenze ku kyaki n'akubayo ennago? Babikolera ddala. Mu kyaki munda? N'owabweru oba ne munda. Ng'oli agenze kusaba n'alaba oli ng'atadde wali essimu ye n'agikuba mu kyaki? Balina gwe bali bakutteko? Ate olowooza omu n'amataala g'emmoloka babakwata nago nga bagenda nago. Ku kyaki? Ng'ate bagenze mu nnyumba ya Mukama kusaba ate ne bamaliriza nga ebintu babibba bubbi. Amasimu ago oli ondiga ebyesaba egenda okwekwatakwata nga temuli ssimu. Abaagitutte dda. Sitaani ng'alwana ne mu nnyumba ya Katonda ayingiramu n'alwaniramu. Tatudde. Kati bwe babakwata nga bagitwala babakola bati? Ffe tukoma kulaba nga bamukwatidde awo. Ebisigadde tetumanyi. Kale kati wali okubyeko ennago mu kyaki? Tokubangako nnago mu kyaki? Ebbanga ly'omaze ng'osaba njagala ojjukire bulungi kigambo ki kale kagero ki kwali owulidde ku Katonda wo oba ku Yesu wo kakusanyusa? Ani baboogera mu kyaki era asobola okujja n'agamba nze Katonda yamponyerako okufa bankubako essasi weene amasasi naye era neebala nnyo okubanga Mukama ekyo ekintu bakimpisaamu. Kati omuntu aba obujulizi. Kati kale kati obujulizi kati njagala ombuulire gwe kiki kye wali owulidde Katonda wo nga bamwogerako nga si bujulizi. Kali nze mmanyi Katonda
ye nannyini bulamu, yatonda eggulu n'ensi, era ng'ayita mu Matthew yatukuutira okukyalira ku banaku abalwadde, ku basibe, gw'alina engatto ebbiri waako munneemu atayina, gw'alina essaati essatu waako munneemu atayina. Kati gwe kiki ky'omanyi Katonda? Akagero ki k'omanyi Katonda awo? Kusoga nti akagero kano Yesu oba yagenda n'afuula omwenge amazzi ku mbaga kakati gwe kagero ki k'omanyi Katonda? Kewali owuliddeko ne kakusanyusa noga kano nakawulira ku Yesu. Waliwo okerabidde ate kati kyamagero ki kyoli owulidde mu Bayibuli Yesu yakola? ekyamagero awonya abantu. Yawonyanga ani? Gyali eyo mu kibuga. Yesu gwe yawonya mu Bayibuli? Mu mirembe gya Yesu yamuwonya paka nakati akyali mu kibuga oba gwe yawonya wano e Uganda? Mwali. Yesu gwe yawonya mu mulembe gwe ng'akyali ku nsaabulira enjiri oba gwe yawonya ng'ali asinziira mu ggulu? Kati Gwe yawonya ng'asinziira mu ggulu. Yamuwonya ki? Baamusabira. Ewa Pastor Grace yali abadde ki? Oluusi yali awo alina ebintu ebimugira biki ebyo n'abikagira ebizimuzimu ebyo babimugobako fire byali bimulumbira ku street yonna nga bimulumba n'atabukala. naye alina amaanyi ng'omuntu omu basatu temumukwata, ayinza kanyuga mwenna n'abafujja eri. Kakati Pastor baani abamutwala? Yeetwala twamutwalira mu takisi nga amaanyi gayitiridde wansi wa buutu eyo mumusibye emiguwa. Kati ye akantu akantambula kabatuzibu yakantu akantambula mwamutwalira wansi wa buutu. yale batukira Pastor ne bamusabira n'amaiza n'aterera tuli emmere yaffe luga Katonda wa kitiibwa. Teyaddamu. Kati mutereevu akyakwata kyakuba ennago oba n'ennago oba yaddawa yava ku street. alabika Lwaki oba weetakulatakula wowe? Owulira obukulumaaluma ku mubiri? Ensekero ozimanyi? Zaali zikulumyeko? ate sigumise kubanga ndaba buni okutambula. Kati ozejjako otya? Kunaaba? Onaabira wa? Bulaaka? Wansi ku mwala. Onaabira ku kkudo omwala gw'e Nakivubo omunene? Ogwo gwennyini. Ogwo guyiwa amazzi. Naye amazzi gaba makyafu? Gaba malungi, jjukira gava mu basirikale. Gava eri mu basirikale? Ne gayitirira mu mwala kati mujja ne munaaba. Ate mweyambira wa? Mweyambira wa? Kweyamba kati weyagala kufuka? Toyi ya nusu bisatu. Sasula ebisatu. Okufuka kwa bibiri. Okufuka kwa bibiri? Kati bapima batya obudde? Ate bapima batya? Nze kiri nti nze nkuwadde ssente zange. Nze kwasabye oba naabyo oba sinaabyo. Kakati yo oli amanya atya nti ono agenze kweyamba ono agenze kufuka? Lwati wali kiriwo ekyo twala tipi atagenda ogenda ofuka nga tutwala tipi. Tipi zibaawo awo osasula ebisatu ng'akuwa ku tipi ng'ogenda. Osobola n'okunaabiramu eyo toyi. Kasita omuwa ekido. Ekido onaaba. Baŋŋamba abamu bafuluma mu mwala mwe beeyambira. Ate ne muvaayo bwe bamala okweyambira mu mwala ate ne muvaayo nammwe ne munaaba abamu ne banywa. Tolaba nti okati obuba bulwadde? Sinaabira nawo oluusi ngenda eri kashawa keeri ne mpaayo ekido ne naaba. Naye nga waliwo eko abafuluma mu mwala beeyambira mu mwala? Azigira n'abasho gava eri mwala eri munna. Kakati waliwo omwana gwe mujja naye mwakajja naye emirundi ebiri oli eyeebase wali ava ku kkubo ng'ogyeko ono naye oli eyeebase wali?
oyo mwana wenu. Ate ndaba buli we mujja naye. Mwesanga wesanze mukulu. Bamusanze wali eri kasaawo. Tokamanyi kali wali akitaka. Kamesi. Kamesi. Oba ke kakitaka kali wali eri wali mama. Soko omuyita shira. Kubanga guno gwe mwasooka okujja oba okwesa eggulu mazze naye. Yajja ne Sharifu ekiro. Nono kuna basanga ekyo ne baka obudde buzibadde ewaka. Yajja ne Sharifu. So gyamuyite. Bamuyitani. Kato. Soko je Kato. Somebody mai Kato. Mwesanza awo n'abalaba naga mugenda wa anko kugende fenna. Soko je Kato. Kato omulongo. Kale gende soko weyando. Kati jangu wantu tuna mu kamera. Jangu wano ntunuulira totunula eri mu kamera. Saagala abantu balabe face yo bajja gamba katuula wa. Jatuula wano. Oyagala kola bwotyo. Kakati Kato. How are you? I am fine. Kato. Wanji? Mbadde manyo ova ku street ne babulaka bano. Obeerawo. Obeerawo. Nali mbeereyo wansi nenvaayo. Ngobeera wansi. Mukyali sisiti. Novaayo. Kati obeerawo. Mbeera n'abo ba black. Ate ba black bangaye bakusanze kasaawe. Obeera ku street? Obeera ku street? Side ki? Katwe. Obeera Katwe? Kato, waswaliwa? Wasatu wali omulabyeko? Lwaki wava ewaka? Baali bambonyaabona. Katolika naawe. Ani yali akubonyaabonya? Jjajja, olebera ne jjajjaawo? Maama yalagawo? Simanyi gyali. Ate taata? Naye simanyi. Temanyi maama. Kati ewaka wakavayo ebbanga ki? Owezezza ebbanga ki ng'osula Katwe? Vaayo dda. Bbanga ki kati? Wayiseewo nga wiiki? Tennaba. Nnaku nga mmeka? Wasemba ddi okubaayo? Bwe wajja wano ne Bashiraafu wali ova waka? Banga ne bajja kwano awe nabasanga ekyo ne bagamba mugende obudde buzibye mudde waka. Ewa. Ogigenda kusanga wano. Ne gamba mugende waka obudde buzibye. Wali wakavaayo wajjajja? Wali wavaayo dda? Nali nkyali. Wali okyali? Kiseze wajjajja wakuvaayo olunaku lumu? Osoma? Mbadde nsoma. Ng'osomera? Progressive. Erituta? Liri eri waggulu. Wakoze ebibuuzo? Mwawumudde lipooti wagigyeyo? Tuzigyayo mu December. Kakati ku street wamanyayo otya nti wenziruka ewaka ngende mu kisenyu mbeereyo? Jjajja yakola kino nze ne nnyigirawo naye nga sika neesonyiwe jjajja. Ayogerera nnyo. Alangira nnyo. Akulangira atya? Nkola ensobi nti ayinza okulangira. Alangira ne maama wo. Ng'agamba ki? Agamba musima oyina ejjoogo. Mbu ne maama we yaliina. Wamuviira n'ogenda. Kyekyakunyiiza kulangira? Yali amaze ebbanga nnangira. Kakati gwe gy'osula oyagalayo? Kati ate lwaki wadduka ewaka ogenda osule muntu? Osula otya? Osula otya? Osula wabweru? Osula wabweru. Kati ekyokulya okijjako? Mpende.
Kuwenja kitegeeza okwenja kitegeeza okufuna ebicu. gwe Katani Nze Katommaka. Katommaka waswa akoma ddi okumulaba? Waswa lwe navaayo. Waswa ali obeera naye waka ye wamulekayo waka? Saamulekayo. Ye yali yavaayo dda? Simanyi gy'ali naye nze saamulekayo. Olina enkovu eno ennene wabaaki wano enkovu nagwa nava ku muti. Wava ku muti n'ogwa? Baali bantumye eddagala. Waliwo nakomawo wano ekiro ne nkusangawo ne baŋŋamba obadde oyagala kwogera nange, waliwo yakuŋŋamba? Njagala kugamba ntandika okubeera wano. Waliwo yakuŋŋamba otandika okubeera wano? Kakati mbadde njagala kukukwata oleme kudda ku luguudo nsooke nkuzze ewa jjajja, nkusabeyo ewa jjajja. Kubanga sisobola kubeera naye wanaawe wano ng'ate jjajja tamanyi wooli. Sisobola ogenda ewa jjajja. Maako oba olina kyewakola jjajja. Katommako oba olina kyewakola jjajja. Jjajja wamubba? Wakola ki? Wamukuba? Wamuvuma? Nedda. Lwaki bwe gambye nti tusobola okugenda ffenna ewa jjajja osiriikiridde nolaba nga bizibuwaddemu? Toyagala genda wa jjajja? Toyagala kumulabako? Anti ate kati wewana nsanga naawe bayinza okugamba wabba omwana wamuwamba. Okate gwe wamusango gye ndi. Kati ekisinga okuba ekikulu nze kyakutwala wa jjajja ne nga jjajja omwana ono nze amuyina. Katommaka ali ku foundation. Olabongo kyate foundation. Jjajja naaba nga akimanyi ne sitaba na buzibu ne sitafuna buzibu. Toyagala kugenda wa jjajja? Lwaki? Kubanga ate okuyinza okugenda ewa jjajja kyekigenda okunnyamba okukubeeza wano. Bula onimbye nti ono temusula naye, agambye asula naawe muva Katwe. Katwe musula mwenna? Tumusanze ali Kasaawe. Oŋŋambye osula ne bane Katwe? Bantu babeera Katwe. Babeera? Simanyi. Naye ate oŋŋambye nti osula nabo e Katwe? Bula muto ono yadduse ewaka ennaku ziringa 4. David yakoma kuba wano ddi? Ku Sande. Lwasooka okujja wano lwali? Lwali lwa mukaaga? Kubanga twamusanga ali ku mulyango n'omugamba ayingira mu munda. Yajja kulakutaana ekiro. N'omugamba gwe okola kyawe genda ewaka. Yono. Kakati Sharifu kyaliwo? Gwe wajja naye wano? Ewa. Wano omulundi gwasooka okujja wano. Wano wamanyawo oti? Wajja ne muganda wa Chama. Ashraf? Wajja naye? Kale genda mpola mpola tutunde mu kamera.
ogende kuwasagala kulaga face yo mu kamera genda mpola ogende mpola gwe mwana wa Katonda ali eyo emboozi nga zino zakwata mpola era zitegeerwa wa bwongo oyo yasalawo okwata ensonga mu ngeri y'ekikyala kikulu oba kisajja kikulu atapapira nsonga servisinga okola emboozi ku baana nga bano ninaga kati abaana abo lwaki obateeka mu kamera ne mwogera kati lwaki obatwala ku poliisi ne batwala banoonya bakozi ba bikolobero kati ate oli awo nabo excuse me omwana ono alina emyaka 15 oli alina emyaka emeka Maaka 13 Maaka alina emyaka 13 kakati bano baana bato just ndooza beetaaga balungamya bulungamya naffe bakulu baabwe oba bakadde baabwe kwongera kuteekateeka mikutu mituufu abaana nga bano gye basobola kuyitamu era gye basobola kukwata mulekerawo okunenya abo bagenda deep mu baana bano ne babakolako stories ne babajjako emboozi gwe gy'otandyagadde kuwulira mulekerawo kwefuula abatuukirivu naye nga mukola kasasiro mwereere bantu mmwe abali eyo gwe weefuula ntoyagala kuwulira mboozi z'abano naye nga toyina mwana n'omu gwali oyimuse n'oyamba mwagala nnyo okuwulira ebintu byakunama yimirira kati kunama okusinga okuwulira ebintu ebibakwatako era ebintu ebiyamba ensi yammwe okukula n'okugenda mu maaso mwagala nnyo okulya bipiga twende kunama mwagala nnyo ffe tugende mu busokoolo eyo tufune abasajja abakulu abayisa shisha maaso mu nnyindo n'emmatu abafuwa sigara ne bafuwa emino 5 tubakoleko stories olw'okuba bibasanyusa mwagala nnyo okugenda mu bantu abawemula tubakoleko stories olw'okuba bibasanyusa naye bwe tukwata ku stories eziragwa obutali buvunaanyizibwa bwammwe muzikyayira ddala era mwe mutunenya ati kati abaana bakyo batwala ku poliisi mwana wa myaka 15 oli wa myaka 13 obulala bwa myaka 8-12 tubutwale ku poliisi nga mmwe ababuzaala mulagajjadde kitenkanika mubulekedde ensi ala nnyo tugende mu maaso nga tuleeta emboozi z'abasenga ne bakkojja kuno era ezo zibaweera ddala essanyu oli bwawemula mumanyi n'okubalankinga nti ono awemula bulungi ono awemula bubi zino emboozi temuzaagalirako ddala kyova era muzinyigiriza kubanga zibalaga nti muli babuvunaanyizibwa ne munambala amakooti ne muneka ne munambala amagomesi ne muneka tekijja kubafuula babuvunaanyizibwa bino ebintu agala kuwulira byebigenda okubafuula obuvunaanyizibwa singa mubitereeza abaana bali ku nguudo bayiga obutemu bayiga okubba ebbanga lyonna ebintu ebibajja ewaka byebino ebibadde mu mboozi zino tebisobodde kwandolingibwa bbanga mwaka ku mwaka tuyimbye ebintu bino mwesulayo gwa Naggamba mugenda mu maaso n'okunenya ffe abavaayo ne tuyola ne tunyiganyiga ebiwundu ne tulwana temumanyi bakunenya batuufu olw'okuba nti mwajjira obutali babuvunaanyizibwa gwe musanga gwe munenya singa ndeeta wano emboozi y'omukyala ali obwereere ntrendinga mu lunaku lumu ne bwe ndeeta zino emboozi zimenya temwagalya ddala ziraba era nze mbalabako waliwo gundi yange ya TikTok n'olaba abantu nga bali kuli bavuya comments eziweebuula ezityobola abaana bano ezityobola nti kati gwe eki kyogenderera akuleeta abaana bwe batyo abaana bano batabyogereko muganda wange gwe alowooza nti ffe tukola nsobi okulali tababyogereko bwe batabyogereko nti gyebiri tojja kubimanya era ojja kuba omunyama mugende maaso n'okuyita ba John Lembo ba Gentili ba Bruce abatuufu bajja kujja baba bano mu bazimba olw'obulagajjavu nyongera okubira omulanga abantu abalungi abategeera ensonga lwaki tukola emboozi zino okwongera okujjumbira ebifo abaana bano babakuŋŋaanyiza ebifo nga bino foundations nga zino ebifo abaana bano babakuŋŋaanyiza mwongere obiwagira mwongere okuyimirira wamu nabyo mwina birthdays mwina ensuku ezirimu emmere mubiwe ku mmere kisinga okubisuula bills mmere na bintu ng'ebyo
Mwifo ky'okutwala birthdays mu mabaala ne mutamiza abantu ne balwalira eyo muzireteko mbaana nga bano mubayigiriza okwagala muzze bujja emitima gyabwe. Enjiri tugijjeko ne ku makubo kubanga abasinga betubuulira ku makubo baba badduka tebabiira nabiwulira. Mujjeko mu bifo nga bino mmwe ababuulira enjiri. Mubuulire okwagala mu bifo nga bino. Abaana batusobola bakuŋŋaanya nsobola n'okuŋŋaanya ebibiri kuba manyi we bali ate mikwano gyange. Mulekerawo okubuulira enjiri. Ebizimbe bya chaachi bibenga ebiriko kufulu eziba ziiza okufuluma wabweru. Mufulumeeko mu bizimbe bye mwatonaatona. Mujjeko mu bifo nga bino. Mufuneyoko ennaku mutukyalire. Mubuulire enjiri. Muyambe ku bantu ababa mu bifo bino. Abantu abeetaaga obuyambi abatuufu baba mu bifo bino. Mulekerawo okuteeka ekigambo we kitalina kulaga. Musookere wano kuba wano ewali abaana nga babbulaaka bwanyuma emboozi y'okwata ku mutwe. Tutandikire mu bifo nga bino olwo nno tubune bonna. Mulekerawo okwefuula bakaliba gwe oli pasita oli levulandi oli omanyi bulungi ekibonyaabonye endiga z'osumba naye olw'omululu obutali bwenkanya n'effutwa obayitamu otunudde waggulu botoyagala batunula mu mukungujjo paka katuuti kw'obuulirira. Bw'omala okubabuulira n'obajjamu ekimu eky'ekkumi ng'otunula wansi mukungujjo ng'olinnyemurukayo ng'ofuluma. Baganda bange tuli kuki? Tuzaala abaana naye n'ensi tetukubabbira mupango okakasa mwe twandiyagadde abaana baffe okubaleka nga ffe tuwummudde. Kiki kye balisikira? So baganda bange tulekerawo okusala emisango obusungu bungi. Essaawa zino abantu tebakyateesa oli bwafunamu obutakkaanya naawe kukuwemula. Kuwemula kufuusa okuwemula oba oli awemudde atya kaka kyafuka kyakulwanyisa. Kyatandika mpola. Abantu abayimba ennyimba ez'obulemu nga tubakubira engalo. Abawemula abantu ku nnyimbe ku mikono nga tubakubira engalo. Kati nno n'abaana baffe bakisikidde. Tugenda kisitopinga tutya? Tutuse ku levo ey'abantu okusiba abantu. Oli yawemudde ono bamusibe emyaka 2 kitwandiyagadde abaana baffe batuukeko. Kimu bibiri ng'oli afubutuka ekigambo ky'obuwemu tebakyasobola kulizoninga kati. Alizoninga kimu bibiri kasita bimukalubirizamu ebyokulizoninga naawe ng'awemula. Kyetwagala ekyo kibuuzo nkibalekedde. Tulinanga Free Christmas campaign egenda mu maaso wano. Gwalina obusobozi bwonna tukwatireko. Ayina ekibiriiti, ayina olugoye, ayina niigiina, ayina kasando, ayina Bible, ayina Qur'ani, ayina akakoko, ayina ettooke. Tukwatireko olunaku luno lube successful. Olunaku luno tulukozesa okujja abaana nga bano ku nguudo eyo gye babeerera enjala n'ebanyiga okubatta obussi ne tubaleeta wano ne tubazza bujjo. Olunaku olwo luba n'ebikomo bingi nti ffe bwe tuba tusikaasika ennyama, bwe tuba tusikaasika amasavu, ate bannaffe nga bano b'enjala ebaluma ne beekyawa ne batandika n'okubba abantu kuba oguba mugano. Ekibaleeta okukola ekyo njala efuuka enjala. Nabo bakyogera lwatu nti enjala etusukkako. So nga tuyita mu nnaku ezo enkulu tulwane tuziyize obumenyi bw'amateeka nga tuziyiza abaana b'oku street abo balumagana abantu okulumwa enjala. Beera kitundutundu ku kampeyini eno era beera nsonga lwaki tewali mwana agenda kufa ku Christmas eno lwa kumukubira mu bumenyi bw'amateeka. Beera ensonga lwaki tewali muntu gwe bagenda kukuba ku Christmas eno ng'ali mu kusanyuka olw'okuba abaana bano enjala ebalumye bavuddeyo bakube buli akyakala nabo bafune ekyokulya. Yimirira naffe mu kampeyini eno konna koyina ku 0700 34 6827 ku 0700 34 6827 osobola okuyitako ye namba y'essimu n'onfunako nako oyina kanyirizibwa. Abaana balina okunaabako. Braka we mwajja luli mwakola ki? Twanaaba ne tulya bisoda bino ne tukubagana. Twaddayo era nga buli omu ali mu ssanyu. Mwafuna ku ngoye oba mwaddirayo? Ngoye twafuna. Ofuna olugoye lupya n'oyambala? N'ennyuma. So abaana 250 bonna bafuna engoye ne bambala. Bafuna engoye mmeka? Nafuna peya 4. Bafuna peya 4. Omuntu yayimirira mu lunaku olwo n'atuwa engoye yali AK Fashions. Ezo engoye yaziyimirira mu zonna n'agamba abaana nga bwe banajja bonna kambawe engoye.
baddayo bonna engoye bazifunye. Nebalizaako Uncle Kalimu wa AK Fashions. Uncle Kalimu wa AK Fashions tweyanza nnyo tweyanze. Nabukira omanyiwo. Awo wasinzira Uncle Kalimu. Mbadde nsaba okubiriza abantu bagende bamuwagireko atunda ngoye zonna. Bangambi bagende bamuwagireko. Genda mumwalikireko bantu mu omusajja oyo. Wow.